mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Charity YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayambako naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera nga bw'obeera ng'oli mu nsonga ng'obeera olumwa gwe alumwa ng'oli mu nsonga njagala mbeere nga nkuwa ku ddagala lino beera ng'olinoonya litegeke bulungi ligenda kuyamba tugenda kuddamu kulumwa ng'oli mu nsonga. Kisumbuwa nnyo abaana abato bana batandika ate n'abakulu kibasumbuira ddala nnyo. Okusookera ddala nkusaba ofune essefuliya eddagala lino lyakufumba. Funa essefuliya teekamu sere mufune yenna. Funa emirandira obuti n'ebikoola kwegamba sere mukuuleyo yenna omwozeeko muteeke mu ssefuliya omwo. Ofune kamunye funako obukoola n'obutititi naye muteeke mu ssefuliya omwo. Ofune ekifumufumu n'ekifumufumu kino kifune kyonna kikuuleyo ofumbe emirandira obutititi wamu n'ebikoola kwegamba ekifumufumu nakyo kifumbe kyonna kyozeeko kitereze bulungi nakyo kiteeke mu ssefuliya omwo. Ofune ekikakala oba ekikakala funa ekikakala nakyo kirungi nnyo nakyo kigatte ku ddagala eryo. Ekikakala funako bikoola n'obutititi. Ofune makaayi kwegamba ne makaayi naye muteekemu mu ssefuliya omwo. Ofune ekitonto funa bikoola n'akakati okubeera ebikoola nakyo kiteeke mu ssefuliya omwo. Ofune olukandwa ku lukandwa luno singa mukama kuyamba n'ofuna emirandira gy'olukandwa kijja kuba kirungi nnyo. Ku lukandwa funako mirandira gyoze bulungi osekulesekulemu nayo giteeke mu ssefuliya omwo. Ofune eddagala lye bayita muleke ne muleke muteeke mu ssefuliya omwo. Muleke yoyo muteeke teekamu obukoola bubiri buteeke mu ssefuliya omwo. Ofune ekibwankulata n'ekibwankulata funa bikoolakoola na butititi obwo ku kibwankulata nakyo kiteekemu kijja kuyamba nnyo. Ofune n'etteete essubi lye bayita etteete n'etteete lyeryo bwetyo bwe lifaanana teekamu n'etteete eryo nalyo lijja kuyamba. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna liteeketeeke bulungi olyoze bulungi liteeke mu ssefuliya omwo. Bw'omala oliteeka mu ssefuliya beera ng'oteekamu amazzi teeka ku kyoto tokosa eddagala eryo litokotere ddala ligiire ddala bulungi. Bwe limala okujja liteeke wansi lisigalemu kibuguumirize beera ng'onywako ku ddagala eryo. Gw'alina ekizibu ekyo eky'okubeera ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga ligenda kubeera nga likuyambira ddala okusingira ddala linywere wano. Bw'omanya nti mu wiiki etandika mwe ngenda okugenderamu mu nsonga zange kati wiiki eyo mw'oba onywera eddagala eryo oba okitegeera kwegamba bw'omanya nti mbulayo ennaku nga 3-4 ngende mu nsonga beera ng'onywa eddagala eryo. Osobola okumanya nti ku makya kanyweko ekitundu ky'ekikopo ne wano nga ngenda kwebaka nyweko ekitundu ky'ekikopo kwegamba olunaku onywa ekikopo kimu naye ng'onywamu kitundutundu. Eddagala eryo ligenda kuyambira ddala bulungi nnyo. Ekyo ekyokulumwa ng'oli mu nsonga kigenda kendeera beera ng'olinoonya beera ng'olifumba beera ng'onywako ogenda kutereera bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.